kale Sulaiman njagala otuwe kiri awe Nateete. Sulaiman Sebugwawo BBS Refine omulungi natulaba nze nsinzira wano Nateete okubanga ate munange nkuweereza yonna gy'oli mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo so okugamba nti nsaliddwako bubi nnyo empeereza zaffe ez'enjawulo ku BBS Refine tuzze tukuweereza mu bitundu byaffe ebyenjawulo mu ggwanga nga tukulaga obaolyawo ku bintu ebinyigiriza bannayuganda nga mu kimu ku byo zenguudo embi mu bitundu ebyenjawulo okwetooloola Uganda omuli mu Kampala wakati n'ebitundu ebyesudde Kampala mu byo betuzze tukulaga emabegakaawo lw'oluguudo luno olw'e Nateete okutuuka wano ku bitaala Nateete woba osazeemu ng'ova eri e Kabusu oluguudo luno lubadde mu mbeera embi ennyo ddala ng'oyinza okugamba nti ekinnya ekirimu n'empompogoma zonna zikutwala ttanda ewa Walumbe era nga kiviiriddeko obubenje bungi omufiiridde abantu baffe omukoseddwa abantu baffe emikwano gyaffe n'ebidduka by'abannayuganda okubanga ate munnange byonooneka kakati njagala okutegeeza nti amalungi amawulire agaliwo olunaku olwaleero nti bwebukeeredde olunaku olwaleero nga mu wiikendi eno gye twakamala ate okuvaamu ekitongole ekya KCCA n'abakontrakita abalala bonna abavunaanyizibwa ku kukola enguudo n'okubanga ate munnange baziddaabiriza mu Kampala basobodde okubanga ate munnange baziba ekkubo lino n'ekigendererwa ekyokubanga ate munnange bagenda okulikola n'okuliddaabiriza njagala okutegeeza nti akalippagano k'ebiddukako kabadde kangi olw'ensonga nti abantu bangi nnyo tebategeddeko obaolyawo nti wagenda kubaawo okutataganyizibwa mu ntambula yaabwe era ndabyeko bangi nga buli atuuka wano era nga Robert Kalemera wakulaga nti n'ababoda batuuka wano nga balina okukyuka olwo basooke baddeyo munnange bakwate ku kkubo lino ery'ennakawuka baliitemu eri emabega nga ku kampuni ekola ebizigo olwo bafulumiremu eri e Nalukolongo naye olw'okuba nti ne gye bayita ate munnange enguudo ntono nnyo kibasobozesezza okubanga ate munnange bakonkomala era olw'okubanga ate munnange amakumi amafunda entambula ya kasoobo nga ne wano wennyini ku bitaala njagala okutegeeza nti poliisi y'ebidduka tenaba kubeera nga ate munnange etuukawo okulaba nga ate munnange obaolyawo egezaako okubanga etangira n'okubanga ate eziiza emmotoka okubanga zijjula olw'ensonga nti zonna ezambuka zonna eziva sides eri ebusega n'eziva ku kikubo kino ekiva ennakawuka buli omu yeetwala nga bw'ayagala era bayita mu buyisa atejjukira nti wano waliwo akatale ekitegeeza nti n'omujjuzo mungi nnyo ddala naye njagala okutegeeza gwe atugoberera ku BBS Telefina nti olw'okuba nga akalippagano k'ebiduka kangi waliwo abakoseddwamuku era emabegako tutuukiddemu ku kifo kino tulabyeko ow'omotoka omu ate munaye asobodde okubanga atomeregana n'owa bodaboda olw'ensonga nti buli omu abadde tamanyiwa waakudda ng'ono agezako okuyita wano n'oli agezako okuyita okubanga ate munnange anyigawo nga enjogera bweri naye njagala okutegeeza nti nga we tukulaga ono ku BBS Telefina oluguudo luno lulaga essubi nti lugenda kubanga ate munnange lukolebwa era obaolyawo abantu abalukozesa bagenda kubanga ate njagala okuyikiriza ku mukulu ono wa bodaboda omu kubakozesa ekkubo lino ogamba otya ssebo gwani amanyago oli butali ku BBS Telefina kiki kyemufuna nga babakoledde ekkubo lino tuge awo tuba tufunye emirembe kubanga tutataganyizibwa nnyo mu ntambula nga twetooloola ovugira muntu wa 10 ne weetola distance emalako eddakiika nga 2 nga tonatuuka gy'ogenda naye nga wanusu 10 ubwo bwe buzibu bwe tusanga kati bwe baba batukoledde wano nga wateredde naffe tujja kuba nga tuyiseeko webale nnyo ssebo omukulu ogamba otya bulungi ssebo gwani amanyago Kizakerebo oli ku BBS Telefina njagala essaawa zino bali mu bakolera luguudo luno era enteekateeka buli emu etandise mufunamu kimwe nga balukozesa tufunamu bulungi kuba kakati kajjamuka wano katutawaanya ndowooza olaba yonna erijjaamu yonna akutte naye kakati we bakola ekkubo ne litereera piki ziba zitambula n'emmotoka naffe ne tusobola otuusa bulungi abasaabaze akadde kano wano nga bazibyewo mukozesa makubo ekyokulaba nga mutuuka gye mulaga tutawaanya nnyo tubadde tuyita eri mutundwe ne tukkirira eno mu kikuubo ne tuyita eri ku masannyalaze Nalukolongo ne tukkirira naye kakati tutawaanyizibwa nnyo wamu tuyita eno waggulu eno waboda watabanyizibwa ebiseera ebisinga musaabaze yanyigirizibwa temubongeza ssente tulina obongeza naye ate nabo tebalina ssente omugamba ssente ate naye akuwa ntono ate naye obudde ennaku zino kati ani agenda okuyambamu ne bamwe namukaaba tetumanyi naye batukolere amakubo gatereere tusobole okukola ki okusobola okubanga mutambula embeera yo abaana bali mu kudda mu masomero mwe mukola
era abantu nga tebatambudde nnyo abantu bakaaba ssente tewali ssente ate nga abaana badda ku ssomero kasite enguudo bagenda zikola osanga n'ebiduuka tebijja kufanya omugende mu galagi kale embeera y'obwete weekyali mu bitundu bino eby'e Nateete njagala okutegeeza gwe atugoberera ku BBS Telefina nti omulimu gwo guleka nga gutandikidde ddala era osobola okulaba abantu abambadde obujaketi aba kampuni oba oliawo bakontrakita baweereddwa omulimu guno gw'okubanga ate munange baddaabiriza enguudo bagezaako okwongerawo obuguwa olw'ensonga nti waliwo abamu ku baboodabooda babadde bagezaako okulaba nga basalinkiriza era obuguwa buno bagezaako okulaba nga babustretchinga basobole okuba nga ate munange bastrengtheninga amaanyi gaabo olaba boodabooda baleme okuddamu ate munange kubanga basalinkiriza okulaba nga beeyongerayo n'okukozesa ekiwalazima nga olaba munda mulimu n'ababugaali abagezezaako kubanga ate munange tebagondedde biragiro by'abakozi ba luguudo luno era bagezaako kubanga basalinkiriza n'abantu ab'ebigere bagezaako kubanga ate munange bagenda okutuuka gye bagenda bannannyini bizinesi abakolera ku luguudo luno naddala wakati wano wasibiddwa njongera okikukakasa n'okikutegeeza nti oba oliawo mu bbanga eriddako bayinza okuba nga ate tebagenda kukola nga babadde bakola wabula ekyenjalo balina kuguma kubanga ate n'oluguudo olukoleddwa lugenda kubanga lwongera value ku kifo kino n'okuba nga ate lukendeeza akalippagano oba n'obubenje obadde butuukawo era nabo bagenda babafunamu tubagumya nga BBS Telefina era nga buli muntu yenna okusinziira mu bitundu by'eggwanga gyali nze Sulaiman Sebugwawo nkoze ne Robert Kalemeera okutuusaako ebifaananyi Happiness Aimo babaddewo okubira ddala ku nkyalo lunaku olwaleero okukutambuza n'okuzuka naawe n'okulungamya mu lunaku n'okuwa amawulire go amalungi Simba Automotive bwe bali okuba nga ate munange batutambuza okutuusa yona gye tugenda okuba nga tukuweerereza naawe omuvubuka ali eyo nyongera okugamba nti genda gye bali n'emitwalo 7 ku mitwalo 5 ndagamu nti n'abakwemira babiri obufaananyi bubiri ogende osobole okuba nga ate munange wejjirayo pikipiki ogende ovuga ebooda osobole okuba nga obeezawo famire yo n'akadde kano abaana bazzeeyo mu masomero gwe omusuubuzi genda ofune piki ofune ssente ezigenda okuba nga ate munange zikuwa ate sente omwana bwogenda okuba nga ate munange omusasulira nze Sulaiman Sebugwawo BBS Telefina Ssaabasajja Kabaka awangaale kale twayanziza nnyo tweyanzeege olwa ensonga eyo omanyi kati ew'okuyita naddala mu abazza abaana ku masomero obudde buleme kubakwata tuba tugenda mu azukka n'ensonga lunaku lwa Monday programu zaffe zikyajjira ddala maaso twagaliza wiiki ejjudde ebirungi Mukama Katonda akuume tuwe ndowoozayo ku mulamu